Gowe n'omuvubuka alaba ebigambo bino mu kiseera kino. Mukama njagala okumwebaza kubanga akuwadde omukisa bw'akuleseewo ng'okyali mulamu. Mwebaza kubanga akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Erinnya lye ettukuvu lyebazibwe liweebwe nnyo ekitiibwa. Weebale okulaba ebigambo bino, weebale kubyagala. Erinnya lya Mukama ligulumizibwe nnyo. Ate weebale obigabanako n'abalala kubanga bya mugaso nnyo era bibazimba. Bw'oba oyagala okulaba ebigambo bino ebirala bingi ne vidiyo zino ez'enjawulo, genda onyige ku subscribe obeere ekitundu ku njiri n'ebigambo ebirungi eby'amaanyi ebiri mu bubaka buno. Likinga ate olekewo comment obuweereza buno busobole okubeera nga bulongoosebwa bweyongera okugenda mu maaso. Leero nina kye njagala okwogerako. Njagala kwogera eri abavubuka abalenzi abawulira ebigambo bino naddala abo abatannaba kuwasa, kubanga bibagasa, bya muwendo nnyo, bibazimba era bijja kubayamba nnyo. Katwewombeeke tusabe n'oluvannyuma tugende mu kuyiga. Yogera naffe Mukama, tulungamye otuyigirize ng'ekisa kyo bwe kiri. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe gwe tusabye. Amiina. Lwaki abavubuka bangi bakyagaanye okuwasa? Okuwasa nkyogerako kubanga ng'omusumba nkwatibwako nnyo ekigambo ekiyitibwa abavubuka okukola amaka. Kubanga mu kukola amaka mwe muva ekkanisa, mu kukola amaka mwe muva omulembe ogugenda okuddako, mu kukola amaka mwe muva okweyongerayo kw'empisa ez'okusinza Katonda okuva mu baana okutuuka mu bazadde. Mu kukola amaka mwe muli okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri omwana w'omuntu. Lwekyo abavubuka bwe batakola maka oba bwe bakitwala nga si nsonga okugabeeramu n'okugatandika, baba batattanye ekigendererwa kya Katonda eky'obutonzi bw'omwana w'omuntu. Kubanga Katonda kye yasooka okuwa omuntu nga tannaba kumuwa kintu kirala kyonna gaali maka. Mu kitabo kya Lubereberye essula ey'okubiri olunyiririro lw'18 lugamba nti Katonda n'alaba nga si kirungi omuntu okubeera yekka, n'amukolera omubeezi amusaanira. Ekigambo nti n'amukolera omubeezi amusaanira kitegeeza nti Katonda yakiraba nga kya mugaso, yakiraba nga kikulu, nga n'omuntu annaba kukitegeera nti yeetaaga okuba n'amaka. Okuyita mugo Katonda mwe yateekateeka okutuzimbira ffe, okutuukira ddala ku muntu omutuufu gwe tuteekwa okutuukako. Okuyita mugo Katonda yateekateeka okutusigamu empisa ez'okumutya awamu n'okumusinza. Okuyita mugo Katonda yateekateeka essanyu erituukiridde mu bulamu bw'omuntu. Ye Katonda eyamutonda ye yasooka okukiraba nga si kirungi omuntu abeere yekka. Lwekyo gwe wenna alaba ebigambo bino atannaba kuyingira maka, tegeera nti okubeera mu maka kyetaago. Si kintu ky'oteekwa okusalawo oba okugabeeramu oba nedda. Obutagabeeramu kireetera obulamu bwo obutatuuka ku bigendererwa bituufu bya Bwakatonda. Kireetera obulamu bwo okusubwa bingi ebyo Katonda bye yabuteekerateekera. Olwekyo amaka gatuyamba okwezimba, amaka malungi, amaka ga muwendo, amaka ga mugaso nnyo eri abavubuka. Ate bwe kituuka ku bavubuka Abakristaayo ne kiba kikulu nnyo, kubanga ate Obukristaayo n'amaka bikwatagana bulungi. Tutuuka n'okugamba ne tugamba ti ly'eggulu ettono. Kitegeeza kirungi nnyo okulega ku ggulu eryo ettono nga tonnaba kulindirira eryo erijja
kubanga amaka kintu kya muwendo nnyo nnyini ddala eri obulamu bw'omuvubuka. Abavubuka bangi newankubadde nga bakimanyi nti amaka makulu era bagwanidde okugafuna era basaana okuba ekitundu ku go, naye beesanze nga bakyagaanye okugayingiramu olw'ensonga ze bawa ze ŋŋenda okunnyonnyolako, nga nzoogerako okusobola okubayamba baleme okuyimirira ku ezo enkyamu bawase oba bagaane okuwasa. Olw'ekyo kikulu nnyo okugoberera ebigambo bino kubanga bya muwendo gy'oli. Ensonga esooka abavubuka gye bawa myaka. Kituufu bwe batonnawa kuweza myaka 21 sikuwa magezi kutandika bufumbo, kubanga okyali muto mu bwongo, okyali muto mu mubiri, okyali muto okusobola okutandika amaka. Naye obanga ogiwezezza n'okuyitamu gwe tandika okweteekateeka. Emyaka tetulina mingi era tewaliwo myaka miteeketeeke muntu waateeka kuwasiza oba kufumbirirwa olwo n'alyoka akola amaka amalungi. Naye kiba kirungi nnyo okumanya the age is a factor mu kutandika kw'amaka, mu kulaakulana kwago, mu baana be mugenda okuzaala n'ebiseera byammwe eby'obukadde. Kiba kirungi nnyo obeera ng'omaze okutuuka mu myaka 21 okutandika okukimanya nti osemberedde okuwasa, era kirungi otandike okuteekateeka obulamu bwo, omubiri, obwongo n'obulamu obw'omwoyo okubanga bukulidde eddala ekimala okusobola okuwanirira amaka. Olw'ekyo gwali wansi waagyo totegana, naye gwagiyisizzaamu manya nti ekiseera kisembedde. Kikulu weeteeketeeke okuyingira amaka kubanga okyetaaga. Ensonga ey'okubiri, abavubuka gye bawa nsimbi bagiwa nnyo kubanga bakwasaganya ensimbi awamu n'obufumbo. Newankubadde ng'ekimu kijja butereevu mu kirala, naye ate ekimu si kye kikola ekirala. Obufumbo Katonda yabutandika nga tebugenda kutandikira ku nsimbi na bungi bwazo, naye nga bugenda kutandikira ku kwagala okw'amazima okuli wakati w'abantu abakulu abakkiriziganyizza. Simanyi nsimbi mmeka muntu ze yeetaaga kutandika maka. Kale gwaganya okutandika amaka kubanga tolina ssente, simanyi weetaaga mmeka okugatandika, era simanyi zigenda kuwera ddi. Ate ebyenfuna bikyuka, tinaba balowooza nti bazirina ne batandika amaka, wayinza okuyitawo emyaka 2 ne ziggwawo ng'era tebalina kye balya naye ng'amaka weegali. Ensimbi si ze zikola amaka. Kikulu nnyo buli muvubuka kino okukimanya. Bavubuka bangi beesigamye ku nsonga eno ne bagaana okutandika amaka mbu balinda ssente. Teziriiyo, teri gye zigenda kuwerera. Era bangi kummwe bw'okuba amaaso g'emabega n'otunuulira bazadde bo ekiseera we baafumbiriganirwa balyoke bakuzaala eggwe, tebandikuzadde kubanga bamu baali bubi n'okusinga ggwe. Olw'ekyo obanga olina wiiru etandikwa amaka n'ensimbi ezigatandika zijja kulabika, tandika amaka kubanga amaka tegakolebwa nsimbi newankubadde nga zirina ekitundu kye zizannya. Amaka gakolebwa bumalirivu na kwewaayo na kwagala okw'amazima okuli wakati wammwe. Kasita oba ng'okola ng'olina ky'olina mu nsawo, kkiriza ekyo ekitono kikutandikira amaka. Ekirala, abakyala tebajja mu maka gaffe ng'abazze okutuliiririra, nedda, naye Katonda abayita babeezi, ekitegeeza bajjanga bakubeera ba mugaso. Olina bingi bye weetaaga. Bw'owasa omukyala ozimbibwa, bakyala bajja n'ebirowoozo, bakyala bajja n'omukisa. Olw'ekyo gwe wennaawulira ebigambo bino togezaako n'ogoba omukisa gw'omukyala gwajja nagwo mu maka mbu kubanga tonnafuna nsimbi. Ezimu tojja kuzifuna okutuusa ng'owasizza, kubanga emikisa gye ez'okuzifuna ate ziri mu mukyala oyo gw'ogenda okuwaseera. Ensonga lwaki Katonda amuyita mubeezi. Olw'ekyo nsaba Katonda abeere ng'akujjukiza nti bulijjo amaka nsonga nkulu, era olwangawo nnyo okuleeta ensonga ekugaana okugafuna n'okkiriza obeere nga positive eri okuba nago, bw'otyo bw'onaagafuna, bw'onaagabeeramu era bw'onaagasanyukirangamu.
Mukama saba kuwa omukisa mu kitundu ekiddako tujja kubeera nga tweyongera okuyiga ebintu ebirala bingi ku nsonga eno. Mukama akuwa omukisa.